taina sala yino jasobola kuweereza muntu neewonya wadde nettawadde akayiibwa akakoko kano obuyiibwa buno bubuukabuuka mu bbanga. Mpulirizaako nze nali nagaana okwogera ku Bujingo. Amazima ga Katonda mbuli njagala ombuulire ng'oli ku kituuti eddiini y'omusajja oyo ebigambo by'asoma byayogera biyamba ky'abantu abeera mu kwawula yawula kyaki ye tugende mpola mpola. Bujingo kyaki ye erimu ab'NRM n'aba opposition. Avuma aba opposition okuva Monday mpaka ku Monday. Akirizagaane tebagenda kumuggyako musolo asoloze bantu. Lwaki mukolerera kugwa kwe? Kakati ate okubeerawo kwe kuyamba ani? Wanti okubeerawo ku musajja utegedde nti pasta. Bujingo talina ssala yonna gy'asobola kuweereza muntu n'emutuuka ne beera nnungi ne beera mbi. Toyogera kintu ekyo. Bujingo mpulirizaako tuzanyira ku musajja wa Katonda. Kyenjagala okuba Bujingo taddamu kutiisatiisa abantu. Tasobola wadde okuwonya enkoko wadde okuweereza essaala n'etuuka ku muntu oyo Bujingo wammwe. Tugende mpola mpola. Bwana Kadima, nze omusajja gwe bayita Bujingo nze neewunya n'abantu ababeera mu Ttosiiri ne batuula mu Ttosiiri. Teri kigambo kyonna Bujingo kyaso. Omutamiivu najja n'agamba mugaleewo ekiwempe ekyo tukiggala kya nnyoko. Kyenva njagala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bannange 2026 omusajja mumuweeranga ddala akalulu kubanga abalala abanajja tebagenda kwagala kanisa naye Yoweri yagamba nti kanisa ebeerewo bamugamba eggaliweewo n'agamba teyina mutawane kanisa ebeerewo. Olwaleero tugula amataka, olwaleero tuzimba ebizimbe, olwaleero tulina zi radio, olwaleero tulina zi TV, tubuulira enjiri, tusiibayo bwe tuba twagadde. Waliwo eddembe ly'okusinza. Museveni awangaale! Museveni awangaale! Museveni awangaale! Bw'aliko bamuhooza akikwate. Gamba nti bw'aliko bamuhooza akikwate. Gamba nti Museveni bw'aliko bamuhooza akikwate. In the name of Jesus. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ngambye waggulu w'omutwe gwo. Fountain of honor are protecting a church. Owero sinagambe galewo mbwa za ku kyalo. Fountain of honor are protecting a church. Owero sinagante ekyo ekiwempe nkigadde batuleekaanira. Tukuleekaanira gwani? Bassebo ne bannyabo ntegeeza eggwanga lyonna, ntegeeza ensi yonna ekkanisa eteekwa okuba mu kitiibwa kyayo ng'etiisa okusinga amasabo gonna. Temulekerawo okutyanga Setaani ne mujja muleeta ebitwami byammwe ku Katonda. Tukooye ekimala kimala. Tetugenda kubalumba amayumba gammwe naye tugenda kusaba essaala yamanyi bw'anaajanukula naye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye muli baakufa. Onyo omusajja yanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala wa Mary twasinkana mu kooti e Nabweru ne mugamba naye kanso wa Mary embaale nawulidde nti gy'ozaalibwa famire y'abalokole. Ono ye pasita gwe baakuba amasasi ayafa n'amwetwalira mu ddwaliro. Recently nti omugoberezi we yafudde buli muntu n'asobola okufiira awantu wonna n'amwevugira n'amwetwalira mu ddwaliro. Kakati y'omu yali mu kuyomba n'abafu. Katolowooza ki famire ye ya kanso? Mukama Katonda amusaasira awummule mirembe. Naye neebuuza kyaki eno lwaki gavumenti teginoonyerezaako? Baani abasabirayo? Kubanga amaloboozi agavaayo nga gasiga bukyayi. Juzi yagenze n'asabira abwenna abaana abali ebwera abali luddawa mubonabonere eyo mufiire eyo. Kigendererwa ki ky'ono pasita? Era amaliriza ali ku Bobi Wine. Kati oyomba otya n'omuntu ayafa?
abantu abasabira mu church eno tulina okubanoonyerezaako. We have to do some investigation. Ono pastor asiga bukyayi ayina ekkoko bannayuganda mukiye, kubanga ebigambo byatandise okufuluma gw'amazima si bya musoso yate. Omuntu yadde nga yakunyiiza ne kasita amala okuva mu bulamu bw'ensi eno obeerako kafansonyi, naddala ffe bannayuganda abantu abakkakkamu. Naye olaba otandise kati oyagala tulowoozesa nti no, singa kanso oyo ayatta kanso wa Mary. Ebibuuzo bingi ku Pastor Bugingo, nera kuba bafuga eggwanga baleka okuwa ebimu amagezi. Naye omusajja ono ebigambo byafuluma ennaku zino, singa abadde muntu nga si munene mu ggwanga yali badde atwalibwa butabika n'asooka n'akeberebwa ne tulaba ki ekituufu ekiriwo. Abo abagoberezi b'omu kyaki eyo mugenda kuyoma, I don't mind. Ne mutunuulira omusumba wammwe ebyo byawandiikibwa mu Bayibuli byali mubasomesa. Bwebanga si byebyo, shut up. You have no right okugamba nti notuvoola. Ono si musumba, sina pastor, ali ne bakomedian taliyo. Tunayo tulina omumuteeka. Abantu bwe bati batandika genocide, kitta abantu e Rwanda bwe bati, nga balaga nti eggwanga eddala tebaali bantu, baali biyenje. So ffe bannayuganda tusiga obumu n'empisa. Pastor Bugingo ebintu byabuwulirira tulina okubyegendereza, tulina okubikuba mu ttooki, si birungi. Amannya mbeera gya Disipulini nga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza.